kubakubiriza bukubiriza nkya tomorrow sawa 12 nga tuli mu Cathedral Gardens na Mirembe 12 nga tuwomye nga stretchinga kwata formula bijja kubeerawo aigigi ngambye wendi kwali ngambye wendi Olive Bet na misango kamya wali nnyo ne Dr. Mukenyi n'abala bangi tugenda kubeerawo kubanga emijozi abagigula dda nawe tunaba kugigula osobola okugisangawo gikyaliwo mitono siye mingi ennyo mitono so kugisanga na Mirembe ku office oba onobojja onogusanga ng'otambula n'ogwamala kubanga taata ayigwina atajja kudduka bwana Kabanda oli yakutembese Paulo Kabanga dala ndo muri yake musawo musawo ate munnabuddo nze chaplain we gwoba muyita wanagamba abatulaba bannaye tuli basanyufu nnyo okubeera nammwe nga mutulaba era nga muwagira emirimu gy'okubuulira enjiri mu bulabirizi bwaffe bw'ennamirembe. Emisinde gino gya lunaku lwa nkya tulina emisinde 10 kilometers oba kilomita 10 egyo tugenda kutandikira mu gardens eza Cathedral we tugenda okuŋŋaanira tukirire tugende kusanyu baby home tuve kusanyu babies home tukirire ku Masengere tuwete wetuweta tukire paka ku Nabunya road bachaganyo diwa kakolansi bajadiwa aho twambuke tuite ku kanisa yaffe ya St Stephen's Church Kabowa tukirire tujje aho masanganzira agali aho era tuwete ku mukono gwaffe ogwa kono tukomewo kulerwe mundeba tusalemu nga ku kanisa yaffe ya St Peter's ekibuye eyo manye byagituka era tulina okuyitawo kubanga eyo njiri ate era tuwete tuambuka akasozi ako ku side ya nyanja ya Kabaka tukirire tujje ku Kabaka Njagala tuduke 10 kilometers ezo 10 kilometers tujja kuwetera ku Zake road tuoke tukomewo kusanyu babies home tuddeyo we twatandika omutendero mulala enze ngena jidduka era kufuna nsimbi za kumaliriza kizimbe ekyo kya Mission House kyetujja okujjanga mu sente okwongera okubuulira enjiri kubanga okubuulira enjiri gwe mutima gwe kanisa tulina emijozi tutaga sente obukadde 3 byokka kiwe slab tusobole okuteekayo wansi waggulu chapel n'okusereka kijja kubanga kijja mu maaso naayina adde nga tadduse emisinde ne batadduse emisinde nga nayo yagala okuwagira twagala kubaza nnyo abantu batuwagidde UAP Insurance yakubaza nnyo CEO ayatuwagidde nnyo asebo CEO mukama akw'omukisa omulabirizi musanyufu nnyo n'ekyo osobola okukola omukisa ogwo n'otuwa sente ku akawunti yaffe erimu Equity Bank ya Namirembe Diocese Fund bw'obuwandika buwandiisi check ogamba Namirembe Diocese Fund notekayo check eyo wano okitaya ku account ya 10 39 20 11 23 150 njakubaza nnyo sebi aguze emipira emijozi sebi aguze era mbakubiriza mugule ettaka aguze emijozi nawe agenda kugulira oba nawe oyinza okwegulira kale nno ajja muwagire sebi ng'ajja wano ate mbakubiriza nammwe mujje Namirembe emisinde mu bunamyalo gino yentandikwa y'emikolo gy'obulabizi bw'ennamirembe wabo tunaamala emisinde 14 15 omulabirizi yatesitesi tusabira abaana ba P7 bonna 14 teri byagamba ate omuzimu gwankubidde mu kibuzo ate ojja kujja 15 jakera wano ate 16 17 senior 4 senior 6 njakera no basabire ne 18 tuyoke nebere ne convention okuŋŋaana gaggadde olw'okubuulira enjiri setaani ndeka nzikiriza mukama jakola Justin ajimyuse amina manyi tugenda kusabira abaana be 7 okusookera kera wano basabira amina sifo bana jjo basabira amina nauli gaggadde convention ennaku z'omwezi 18 olugugenda kubeera live ku Bukede TV nolwekyo osobola okujja mu Gardens ate mukama nakola ku 18 tujja kuba ne Bishop Naimanye Bishop Dr. Hannington Mutebi Bishop Foskito Luwalira n'abalala muri mbabulizi bengi nnyo
kati omanyi wambeera wali naye ogamba bishop kati ate afe tugenda muli n'abalala kale abawagizi temufaayo musemberera tonkubya kibooko wamma enkya gyemisinde mubiralo mujje namirembe 12 tujja kuba tutandika kuominga saawa emu yennyini tujja kubanga bishop wange w'emitiana bishop bukomeko ewandisiza yakuza emijoozi namugamba osemberera nagatonkubya kyo osemberera kati nange nze ndaba abantu bano beetaaga okusabira bingi nnyo ebituguddeko ebigenze mu maaso wala sipiika wa paalamenti ng'alaajana tewaliba baagala okumutta bubi nnyo era abakulu batwe balaajana omanyi embeera si nnungi n'abalala bangi abatali bulungi abatazizaayo baana bangi ddala esente zigaanye tujja kubasabira bingi tumanyi osindika negifunzefunze tosindika enyukwanyuza okwanzibire nerabira okugamba nti lekerawo bopima olabe kale mukirize tusabe nammwe naye nga mbakubiriza marathon enkya enamirembe mu Cathedral Gardens fena tugende bannange tugule n'emijoozi ate era nammwe emijoozi gisente nsawo ya sementi na mitwalo 2 oyagala nga guno ogwenyamba dde ensawo ya sementi anti byaguzi sementi yamekako beeyi ya covid beeyi eriwo eya economy nagiri egyebiri nagyo gyegiri egyaba small size mujje mugitwale tusobole okudduka Emisinde Mission House baganga mukimanya abama kimanyi joli sajja wange Freeman yabadde agambye ajja leero yabadde nyale mulinze nga twakomaze nnyo eri mukulu bamita Dr. Semango Dr. Semango webale twogedde ekyo kimanyi kama mu omukisa n'amakanisa getabyemu nga corporate neyo EP Insurance ne Bukede Vision Group mbebaza n'amasomero mwebale nnyo mwewombeke tusabe mukama nkwebaza olwa basajja n'abakazi abali ku TV eno nkwebaza olwabo abali awunga balwadde oli Katonda atuma ekigambo kino kiwonya olwabo abali awunga bakaba amaziga osangula amaziga gaabwe abali confused mu maka mukama nsabye otereze ensonga zaabwe abazadde abayayanulwa school fees bayibuli egamba ensi yo n'okujula kwayo obagulirewo ekkubo abatali kkubo mukama basanyuse tuwayo emisinde gy'enkya mukama abanajja okugidduka bawa omukisa n'abawayo ensimbi oyongere okubawa omukisa n'abalaba TV eno mukama bawa omukisa n'enteekateeka zonna ez'obulabizi paka ku convention nga 18 tusabe mukama ffe tutowale mukama gw'ogulumire siraaji ne bakola nabo bawa omukisa n'abali ku kamero bawa omukisa n'abali ku TV ne makaga bawa omukisa mukama n'abali malwaliro basetule kale omukisa katunayize byonna kitaffe omwana n'omwe mutukuvu mukusaza gugwere kumwe kula mubamwe kumakaga mugwere ku TV eno musaza gwe nokwavaako mulinyira kitaffe n'omwana n'omwe mutukuvu amen songera ko kigambo tumulamutudde ate ne bannaffe sebbi wali emijoozi agiguze esijja muli azaamanya katumulamutudde Ekyenkya kikutuusiddwako. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. Yes, pay all your utility